Yes, mpola mpula tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya ni Dobosi Wampita Ntambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior wale kuba nti osubscribinga go ya subscribinga ate na watana bakuba nti osubscribinga nga makikasero obere nti osubscribinga tutambule ffenna olunaku lwa leero motomoto Eddy Yesozze ayingidde studio akubye Bobi Oluyimba akagenda okumuleka nga musajja wattu yeebasa n'okuba nti scratchinga omubiri gwe the whole night kugambye olunaku lwa leero Eddy Yesozze ngava mu karantini bwati ayingidde studio akubye akayimba amusajja mukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine akagenda okumuleka nga tuyebase moto 2021 fire bonfire Eddy Yesozze afuze Eddy Yesozze atenga ne campaign sifuse campaign awono people power nabo tebatudde ku gatane nyare muti batudde okuba nti mbabisanya mpola abayimbi batandise okuba nti betematemamu era nga ne babyafuzi batandise okuba nti betematemamu naye nga ate abayimbi betemyemu era nga musibagala kuba nti bayowa musaayi gwe twogerera Bobi Wine kogatane Eddy Yesozze tebakyazikuwasa ate nga abaali bamukwano nnyo tujukire ku nyimba nga volongoto system volongoto bas dunia nesigaddewo omusajja mukulu amanyikiddwa nga Eddy Yesozze ze yayimbiranga musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddy Kenzo especially musajja mukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine especially Bobi Wine we bamukwata mu serizaluwe era ne bamukuba emboka empitirivu Bobi Wine nno yasobola okuba nti agalirwa Machide Barracks okumala ebbanga era musajja mukulu ono yakubibwa ensigo ze katazifire n'okuba nti yali asobola obutaddamu kuba nti yegatta namukyala ye n'oluvannyuma okuba nti ensigo ze oba omusajja owa wansi yakosezebwa ddala wano nno kyakwata Eddy Kenzo yakwatibwa ennyike ku mutima n'ennaku n'agenda mu studio n'akuba akayimba akamanyikiddwa nga system volongoto ke yavaayo n'aba nti avuma n'okulumba gavumenti nti ye mwe mwabaki omukuba abantu mwe mwabaki omukuba abayimbi mwabaki ababba buli kimu mwabaki mwe abatalumirirwa muntu wa bulijjo era omuyimbi omulala yakuba akayimba bamuyita Pius Mayanja aka Palaso mu system bweti yagenda n'akuba akayimba bakayita Free Bobi Wine era nga akayimba kano yes katambula mpola nga kavayo kalwanirira eddembe lya Bobi Wine mpola 2021 try to subira musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddy Kenzo okubeera nti campaigningira musajja mukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine wabula yali last year musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddy Yesozze omwezi gwali gwa November yasobola okuba nti awubako olubu lw'ebigere mu State House oluvannyuma okuba nti mukyala we yali abiddwa omusajja amanyikiddwa nga Dr. Muza Sebunya kugatta n'okuba nti avumibwa Sheeka omulambe yamugamba nti agende awase nnyina omusajja ono si mulala bamanyikiddwa nga Sheikh yes Mzata mpola Mzata bwe yavuma Kenzo yatandika okuba nti akaaba amaziga ku social media era nga musajja mukulu yatandika n'okuba nti akoowola abantu ab'enjawulo okwali Buganda government kugatta ne Uganda government era nga Uganda government Musuuza yagigamba nti Uganda government where are you oliwa nga abantu alazaganya mpola oluvannyuma okuba nti Uganda government yawulira okusaba kwa Eddy Yesozze omusajja ono yasobola okuba nti bamutegekerako akabaga oba ka meeting ne musajja mukulu amanyikiddwa nga YK Museveni oba Jajja President Yoweri Kaguta Museveni Jajja anaba nti yes a meeting omuvuko era nga Jajja yasobola okuba nti yebaza musajja mukulu emirimu gyakoledde Uganda ye ng'ayita mu kitongole kya art oba ng'ayita mu kitone eky'okuyimba Kenzo yasimibwa era nga waliwo enziziganyiza ze batukako kwekuli okuba nti bamusasula sente ze yayimbira Jajja mu 2011 elections musajja oyo ya headlining campaigns ezo era nga ebiseera ebyo yali alina kayimba bakayita stamina kakuba Uganda ne kagireka kutakasono lwekyo omukulu ono yakuba campaign naye kitebeeza okuba nti government ya Museveni yamusasula kyovola aba ne big guys sawa zina akyakaaba nti ye musajja wattu bamusasulanga dda sono lwekyo mukuba nti bamusuubiza okuba nti bamusasula akasente omusajja ono yagenda maaso nga akyuka mpola era nga aba people power batandika okuba nti bamukubamu yes torch n'okuba nti bamutebereza okuba mbu yalya akasente amawulire gavayo galaga nti Kenzo yafuna $8,000,000 kugata n'emmotoka ye ya white emanyikiddwa nga Toyota V8 javuka ennaku zino mbu yazifuna okuva ewa muzeyi so n'olwekyo aba people power ne batandika okuba nti bakyusa yes gun against him waliwo meeting ezabadde kamocha nga zigezaako okuba nti
zirwanyisa Eddy Samsuzze era nga bagezako okuba nti balwanninga music career ye Bobi Wine ne team ye mpola according to Eddy Kenzo era nga voice notes zino omukulu amanyikiddwa nga Eddy Samsuzze azirina mpola Musuzze kwe kutabuka n'avaayo n'atandika okuba nti alumba musajja mukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine. Now olutalo olubadde lukyagenda mu maaso, Kenzo yasaze okuba nti alumba studio era nga musajja mukulu yakoze akayimba bakayita bankwe bayuda bananfuusi. Tetubesiga akayimba kano bankwe bayuda bananfuusi teyakakoledde mulala wabula yakakoledde musajja mukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine. Wano nno olutalo Kenzo yaluguddewo officially, yagambye oba mumutta kamumutte, oba mumugaana okuddamu kuyimba mumugaane, oba mumugoba mu nsi yammwe mumugobe kuba alina obusobozi obusobola okugenda mu nsi endala n'abeerayo. Agambye nti akoye ejjogo lya Bobi Wine n'aba People Power, akoye akamanyiro k'aba People Power ne Bobi Wine kwe kusalawo kuba nti naye abaddisa. Kenzo agamba nti Bobi tamutondangako, Bobi talina kyeyali amuyambyeko mu political career ye oba music career ye from way back. Agamba nti yasaba Bobi Oluyimba webaka nga kyatandika n'atandika okuba nti yes amuzanya wano ne wali, so n'olwekyo yakwata sente ze n'aba nti asasula studio n'asasula muganda we ne bakola oluyimba lwe bakola baluyita ya Nayimba era nga oluyimba olwo ye yali breakthrough ya Eddy Kenzo. Wano no mpola Kenzo agamba nti abo aba Firebase kogata ne Bobi Wine n'aba People Power ne YouTube channel yange ebaluma olw'okuba nze nina ba followers emiliyoni namba. Bo bagamba mbu bagenda international naye n'emitwalo 7 tebagifunanga wabula bakolimira ebyo butono bwenfuna. Nze temujja kumpugula, temujja kuzija kumulamwa, sisobola kuwagira bunanfuusi, sobola kuwagira mwe aba People Power abasajja ababibwe mutyo. Bobi Wine oli mubi kankube tuno naziwulira ani abyogera bamuyita Eddy Samsuzze. Olutalo weruli 2021 tetumanyi oba bano banereka nga balamu oba nga bafu. Bino n'ebirala byebolina mu episodes zaffe ziddako. Bampita Ntambi Jimso. You can follow me on Facebook nkozesa Ntambi Jimso, then ku Twitter nkozesa Jimso 16. Bye bye for now. Yes, see you. Era nyongera okwongereza yamani independent n'omulala bw'anambita nangulira lwaki nyina okugenda musajjiriza abantu bw'anambita okumukampenyingirako mukulu wange nja kugenda naye n'omuntu omulala eyesimbyewe wange mu kibiina ekirala nja kugenda kubanga nze siri munabibiina nze mbagira Uganda. Ekisembera ddala omwami oli yafudde kasiiso bawulidde embeera eno n'alinya baasi yali oba olayinza era aliinge yakozesa lingi atuuse mu buloti abuuza abantu b'ekasese besides embeera gye baatuukako eyamumedi n'embeera gy'olimu okagala okuleeta wakati bwe Bobi Wine bo kibateekawo abukonganga wagisiba gwe mwembi kati this is the thing. Me, I'm a musician, a satisfied musician. Uganda were represented artists. I fall in that category right now. As someone who has contributed a very big stone to our country. So, Jakara Kutaneko, we need to be ended. You know, when you be ended, I'm telling you, seven doors, a smoke. Chiba chitenge izanji wetu at peace kasese bati at peace sirina kinitendagaliza ekikwatagana n'ebuzibu mwadukako I contributed era onaita bakulira nze ne management yange baita manager ono ne kukyala we babulira kyetwaba babira batwala bagenda ne contributing to the campaign maybe at the end of the violence Ubuza banakasese imotoka erikola vunigali pakuli yakape kutwala okole tuteka mawuli nenda pako Eddy Kenzo Foundation yekatane bi netukwata
era bino byonna byolaba ndisikinga amulisking by life whatever I'm saying here ekigambo one love today is very dangerous than okuba omukulembeze otambula ogamba one love oyinza I think tutuse ku nkomerero naweza ku kyomugole ekyomugole omugole yabadde byetuliko zezimu ku nsonga akwasa ivu avuge ku pesi yekibogwe endwa katapapye kwetegereza kikulu brand yange ng'Eddy Kenzo okuba nti mbeera bamuyita ni bingwa tekigasa nantemekko ng'ensi eri mumate I'd rather die and finish njagala kwebaza mwenna amazze olw'okusaba kwa management y'omukulu ono atajja kusobola kukola one on one agenda kubanga awummulamu alowooze ku bintu bingi n'okwongera okuwangula awaadi Uganda zeyeetaaga because yalina enkizo eziwangula awaadi ezo zetwaluukirirwe so njagala kwebaza mwebale kujja mubeere bulungi omukama abakuume thank you so much